Isima ye yali wanjawulo nabagamba ati enamba 2 paka ku 5 pologa ino inayagala okudda katandikira ku mukaaga yali asunsola ebyemizannyo ng'agenda mu politics ajjayo mu entertainment kafulu ojjayo ebyedde history kafulu wadda mu byalaavu nga mulala nnyo gamata ina abaana 10 wane Uganda ne bw'onooba oyogera otya ngo weefaananyiriza otya ku small access toyinaawo namba era bwe bala namba toyinaawo namba oli yali wanjawulo naawe bangi abafudde tebajjukiddwa ne Isima tugambye ajjukirwe kati challenge gye tuyina nga ba bloggers naawe bali kujjukira Isima ye blogger eyali ayagalwa aba Nuupu aba NRM abefudisi bonna from day one yali wa NRM nalabanga abantu abalala sente bazitwala yetalina kyafuni asiba ku TV asiba ku YouTube channel zisuka mu 10 ku Facebook yakera ku macha lukana kuogera nga yogerera nsonga emu NRM ninga twali wadde akasimu akamukubibwa okumusiima Isima akambwala muko nzijja bulusa jya mu video nanga Isima fe twali tumulirani yalinga kwe ebiseera bimunga nirandiro lya mubanje mu ntandiko yasubizibwa $3 ekyo kimbadde ku mutwe na situna kakati tiyaweebwa wadde 10 teyaweebwa wadde 10 oba waliwo abazifuna ne bazirira mu kuba yakyogeranga ezalise mutasobola zibba yabyogera bazikyusanga tezatuukanga ne biyitaawo kati ate ng'alaba waliwo abafuna nogenda okulaba bano abanuupu abambala gomesi ne bagenda ebisiba obukaaya golozajja ekyo kijjeemu ng'ate ayogera ate n'ekirala mu gavumenti ya Museveni mulimu abantu bangi nnyo abalya ssente nga tebalina abalya ssente nga tebalina kye bagattako ku gavumenti ekyo kisoboka nga tolimulabako ku TV nti ayogera ninga tebe bazirina nze tomanyi nti nno byembadde nkolera gavumenti mu kukwogera nawe nkumanyi nga blogger we naaleba nali nfunyeyo wadde 10 onansonyonako kuba amalusu nadde 10 olw'e Uganda sinawe nali ndufuna nagenda ne ku secretariat nentekayo proposal yange ndowooza wenavaawo n'agamba laba embwa eno Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Nkujukiza gwe mungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Tuli mu mwezi jjajja Ichuli Isma Olaxis Isma Lubega waliwo erinnya eddala eryajjawo mu kifaananyi ng'oggyeko Isma Lubega tusuubira nayo lyajja mu kifaananyi awo Lubega abeera eddiini lyali linnya ki era Isma sirirye ne Isma teryali lirye yeteekako bweteesi naye ngeri eddiini lyali ddala Lubega ab'eddiini era ali musiraamu ya kisiraamu naye nga tusuubira Lubega Isma yaleetekako bweteesi Olaxis jjajja Ichuli jjajja Gudu jjajja Kongo gonna amannya mapaatiike ate gonna ne gakwatayo manya gali malungi so tuli mu mwezi jjajja Ichuli mba mukubira amasasi jjukira nti twali twakava mu lebadde minisita ayogedde ku lunaku lw'abakozi omukozi we yeekyanza amukubye ekyasi tuba tuli awo Isma akomenti nze wayita ssaawa busaawa nga tuwulya nti Isma akoze eki akubiddwa so ndowooza kati guweza omwaka mulamba gugenda kuwera ku lunaku lwa Mande naye era kati era bwe guba mwaka tuba tuyingidde omwaka mulamba Isma ng'atuvudde ku maaso so olwaliro waliwo enteekateeka ezigenda mu maaso ng'aba Uganda Bloggers Association nga bwe mulaba bbaani ne tuli emabega backdrop gye tukozesezza leero yonna tuli mu kujjukira omugenzi Isma Olaxis so waliwo omupiira ku lunaku olw'Essande ennaku z'omwezi 5 gwe wenna tulaba bw'obanga olina enteekateeka yonna etwegattako manya nti obudde buweddeyo ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kuba nga tujjukira Isma Olaxis waliyo endiba n'enteekateeka endala nga Bukenya Nelson wagenda okuba nga azitugamba Bukenya oli bulungi alhamdulillah weyagala amiina kaakati enteekateeka zigenda bukwakku tubadde tutambudde bulungi alhamdulillah twebaza Katonda kubanga twali tukitandika twali tetumanyi nti nno tunabeera n'obusobozi obukiggusa naye abantu be twakatuukirirako abatono batuyambye omukolo gwa mupiira twasazeewo tukozese omupiira olw'ensonga omugenzi yali ayagala nnyo omupiira era n'omukuba amasasi yali ava kusamba mupiira ng'akyali mu t-shirt ze ez'omupiira mweyafiira ne tugamba nti tugende n'ekyo mugenzi kyali asinga okwagala omupiira muno ate tutegeke bya bulimi ate tutegeke mwoleso tutegeke mupiira omuntu gwe yali akola ki ayagala ennyo era omupiira gugenda kubeerawo ku Lwokutaano ku Sunday ennaku z'omwezi nga 5 ensambya bakayita Henry Sports Center bw'oba oli Kabalagala ng'ojja ensambya ku ddwaliro kali awo ku left nga wakava Kabalagala mu junction kali ku left awo kasawe ka busubi carpet mba mulala bw'oba ova ensambya ku ddwaliro ng'ogenda Kabalagala bw'obuuka American Embassy ng'oshero giraba nti yiino wano junction yiri kali awo ku right era toyinza kubula kubanga tugenda kubaawo ne music system endongo ya kukuba kubanga ye source of communication etujja okukozesa egaba vibe communicating kigenda mu maaso tulina okuba ne music system okukola ekintu kino twayogedde nti taatawo omugenzi ne twogera naye n'atuwabula tumugamba gwe nga gwe wo side eyo kiri kitya n'agamba nze wange njagala ekintu kimu mutuukirize mutabani wange yali yeeyamye ku muzikiti abagenda okuziika Isma omuzikiti ogwo oguli mu Lujja yali ayina bye yeeyamye okutuukiriza ku muzikiti ogwo guzimba oba ogulongoosa n'agamba nze munkolera ekyo ebyange biba biwedde ebisigadde mbasaagala kumanya era mu bajeti yaffe nakyo mwekiri ekyomuzikiti tugirinayo omuzikiti kubanga ye yataata ku saidi yataata kati sente zigenda genda ku muzikiti tulina okugula ebyokunywa tulina niteekateekatekawo ebyokulya ku bwereere ng'ovudde kugamba nti nno twagala kuzimba muzikiti ngaffe tulina omulamwa gwaffe nga babbulooga nti ekintu ekyasse omugenzi Isma
kyali kya social media. Kwali kwogera. Ate okwogera tekuggwangawo tukyayogera. Ate ba bloggers tukyakola ensobi ezisobola era tuviiramu ekintu ekyo. Kati twagala okuteekawo ng'okusomesa abantu bayigiremu tugambe nti bannange social media weeri twafuna omukisa osobola ogifuula bizinensi ngagwe osobola okulangirako bizinensi efudde abantu ettutumu naye ate esobola okuteeka mu kukomera ate esobola okukuviiramu okufa era esobola okukuviiramu okgenda okukuba bakifensi nga olaba jjajja bbamu webamukuba nokeera enkya ng'oli mu Japan ojanyiiza omuntu oli agambe nti no sina kyakola kankolime n'asaba Katonda nakwasa Katonda omulala ajja kuba alina obusobozi bw'emmundu oyo ajja kutta busi omulala ajja kutwala mu kkomero oyo n'ajja kuba akuyambi omuntu akusibye nti omwogeddeko aba akuyambi kubanga ate asobola okupangira kifeesi ne bakuba n'obulubala kati muganda waffe ono Chibedi Cox agenda kuweza myezi kumpi 4-5 akyali musibe ali mu kkomera musibe nzibale namwerabira alina family teryamuyamba ali kyekyo nti omuntu asobola okuwa emitwalo 5 ovuma omuntu n'azikuwa n'ovuma omuntu bulungi nnyo n'asiima oba kutwala mu kkooti ate batwala gwe tebatwala ye gobeera mwogo gwe kati Chibedi Cox teri yali amuyambe nako teri yali avuddeyo nti kubanga yakola omusango gwe kati ali mu kkomera teri amwogera kubadde wamwerabira n'omwerabira Cox Chibedi badde namwerabira pressure bamutadde nze nyina obukakafu abamu kubalina obukakafu nti pressure alina abamutumanga okukola ebintu ebyo bye yakola kubanga alina ebintu byayogeranga ku myaka gye nga tosobola kubanga abimanyi byalimuko bwino oba byali byabuvumu byalimuko bwino n'obuvumu n'obusiru byonna byalimu kati bwe yagenda mu kkomera abantu abo teri yamuyamba era alwanye okuvaayo ne family zekulasti kyekugamba nga n'omuntu avaayo nti azero yakumwolereza bakunyigira bubi okutwala kaguddeyo so osobola okukola ekintu ku media nekikuviiramu obuzibu ogenda mukomera oba okufa ate nga social media tusobola ogikozesa ebintu ebirala ebizimba soko ojja wano oyogeramu dakiika 2 ebintu ebirala ebizimba wendi tusobola okulangirako business nze ndi kusula motors nsobola okubeerako n'emmotoka gye ntunda wano nenfuna ka commission kange so UG extra bali kakiiko gwe mbadde zavugiddewa sooka ompe ku microphone eno ne UG agigabaneko UG wanyi muganda wa oli bulungi alhamdulillah Katonda akyakuuma nsanyuse nnyo okubeera ku mukutwe wa lujja Kafton music guno omukutu nazaalibwa nguwulira ngenda kuvanguleka olimba omuyita omwana nyini gwa mukulu yakutondawo muto nazaalibwa ngulaba togatika nsonga soko yawula ebyange ku UG zino bino byawule kiggwe abantu bamulabanga mumpi balowooza akanyumiremu ebyadala ndi mumpi walayi okwekaza kumaawo ndi mumpi naye ninago nasiba obuwanvu nemanya nti omuntu mulema omuntu gwesinga obuwanvu nkyogerera wano Justino oba mulema kalasi tewaba kirala kyonna kubumpi bwendiko Katonda we yali atonda bamalayika tebaaliwo kati agenda oyita malayika eyajja yali mumpi n'agamba fanya huyu asajja kako kugwe ne Bukenya ani muwanvu Bukenya musiga kireza mulema Bukenya mwana gundi toleka je atekewo kamera muyimirire ne bidje kyo nazo tukimale akujjako nga bapima nnyama naye obuwanvu tasukolozi aba mulema kati ate omumpi nga munene nga Bukenya si bidomola kiba kidomola my boss waje muganda wa tuli mu kujjukira Ismail Access gwe ng'omuntu omujjukira otya biki byinzo tugamba ku Isma kyenyizo bagamba ku Isma ne namba yesigisimulanga ekyalimu newo ngamba jijeyo kati simu wano wennyini mu kamera ogiina ne mpandikamu erinnya Bukenya kwata wano okakase nti abantu gye bali kati naye ffenna tugiina
ne lwaito gijamu nange nyamba ya Isima njina naye watyo gijamu tuine suubyo omusajja akasajja kalida oba oliawo sebo omusajja ayinza ogikuba n'ogijja nti small access mwana tenzijukira ku Uchuli olunaku lwe namusanga twali eyo Kyanja waliwo kakalina si kakalina kalinga kafo kalungi nnyo yakolerangayo nezinterview nammwe noli kyaliwe driver we Uchuli twali twogera nga nina ka business ke mutwalidde naŋŋamba mwana nkuwulira nayo oyimiridde wa kibuuzo ekyo kyali kinafunafu naye nga kinene oyimiridde wa nembuuza nti naŋŋamba nze ndi president wa Bloggers Association mu Uganda kati sebo ujja extra media oyimiriddewa tintegeka awadi naŋŋamba ebyo byonna bituufu naye oliwa naŋŋamba kati sala amagezi ofune omuti woyimiridde era kwe kubanga essaawa eno tulina kye bayita fetiyawu fenna tiktokers association Uganda egali magezi ga Isima amazima ga Katonda mu ggulu kyemujjukirako era ekibiina bwe kiribaawo myaka n'abaana n'abazzukulu founder wakyo abeera ani Isima All Access n'ebirungi bingi nnyo omusajja oyo yatuwa ssente sebo nga tusambe naye omupiira nga baka ssente nale omusajja yabocyangayo yakwata miliyoni namba twali tusazeeyo ba blogger ne tiktoker tugenda samba omupiira naye nga buli side ereta miliyoni kati bano baali bayaayi bajja nga balina amaanyi baali bamaanyi bo tebaleka bagamba weziri ku simu olweziri netusamba lebatukuba nave lwalina akakade ne bale mutuku bisaba yamanya nti watatu bijja kwasama kubanga byasaba nnyo nagamba kamba we ngeza muzibadde tiziriwo kubanga yali ayagala bagamba tuziteke mu kashi tulage kuzamu muzibadde mugendo tuwa nagamba ni byasama nnyo so Isima oyo yali mujagujagu nnyo ne kambuuze ekibuuzo njagala tujjeyo ekifaananyi n'amaanyi gano agatutuusiza ku kino okuba nti Isima alina okujjukirwa yuji atugambye nti Isima n'essimu ye kati okyagiina era n'otuyisaamuko mu mbeera engeri gye yakukumaakuma okulaba nti olina okubako weweekutte Bukenya ku sayidi yo Isima All Access ng'omujjukira otya challenge gye tulina nga bablogger kubanga Isima tumu selectors nti ye ajjukirwe bangi abafudde tebajjukiddwa ne Isima tugambye ajjukirwe kati challenge gye tulina nga bablogers naawe bali kujjukira kitegeeza nti Isima ye yali wanjawulo nabagamba nti enamba emu enamba 2 paka ku 5 blogger ino enayagala okuddako atandikira ku 6 yali asunsula ebyemizannyo ng'agenda mu politics ajayo mu entertainment kafulu ojayo ebyedde history kafulu wadda mu byalavu nga mulala nyo gamata ina abana 10 buli sector yali agiinako idea ekisooka yali anoonyereza yalina obudde mu kunoonyereza ate ffe abamu bitutayina oba okyagala onoonyereza school fees ne bazigamba n'otandika okuyirira n'obivaako nate naye era yali abiriba nga gye mutambulira gyatambulira anoonyereza nnyo ye muntu eyali alaba balometa buli lunaku yalina programu zaalaba buli kanaku yatugamba natugamba ku ofisi y'abablogger tuteekawo DSTV tujjenga tunoonye butulabe ng'ebintu era bidenti byatugamba tebya luzungu butulabe ebintu ebyomuseze bwe tutuwulirize bino ogenda kyogerako ng'okinako idea tetwiza muwakanya naye nga tutunulira ng'obudde tetujja bukola ki bufuna ye yali abulina kubanga yakizuula nti gwe mulimu gwe namba emu blogging era sente yali azifuna nga azifunye lwa blogging ojjako ebyakukombaka sente yali azifunye lwa blogging era iyo kyova olaba paka kati olaba video ye ku TikTok ng'eyogera ku nsonga eriwo ngate bablogger we tuli balamu fandira ne baligame kale tujogereko ate banoonya Isima yajogera omugenzi yajogera ngakamba omugenzi bamuziika n'essimu oba waliwo n'engombe egamba ku TikTok kati waliwo bakabadde kacyawa akabadibadi ne bagamba nga Isima takoogeddeeko tekaliyo amazima gakatulabugo omwana yagambye ffe tulinda Isima akoogereko era Isima teyakoogerako kitegeeza tebyaliyo nekayitaawo ebyabampuuga bena yabyogera buli kimu waddala naawe politics ye alotetinga bulotetinza ati takyuka tebikyuka nnyo olowooza
ki ekiyinza okuba nga kyafuula Isima ow'enkizo okuba nti olwaleero nga wetwogera ne ku vidiyo ze nti zisobola okukomawo? Okay. Banayenze ku lwange kyenzikiriza era kyentegeera Isima yali intelligent. Ebeera intelligent, omuntu ali intelligent. Yali yasomako, yali yayitako mu mbeera embi, yabeerako mu mbeera ennungi. Aliraanye abagagga. Alina emboozi gye yanyumya ey'abagagga. Alina n'emboozi gy'anyumiza abagagga. Otegera? Alina emboozi gy'anyumiza abaavu. Alina n'emboozi gy'anyumiza ffe abavubuka. Bukenya ye yagambye mbu bloga yenna abaddako amuwa namba 6. Nkiddamu. Ndi ku Caviton Music ewa Lujja. Ndi ne mukulu wange Bukenya ne muto wange Lujja. Wane Uganda ne bw'onooba oyogera otya ng'oweefaananyiriza otya ku Ismall Access toyinaawo namba, era bwe baba babala namba toyinaawo namba. Oli yali wanjawulo naawe. Bukenya abaana bazze bukyanga Isima afa kuba tufunye face empya abaana banalayizinga ebintu toyinaawo gwolaba mu kifaananyi kale naye tubale tumulwetinze kati naye ng'ati naye tumwongerayo omwaka ebisinga bakopeera Isima ate bali mu bya Isima naawe wano tewali muntu gweteeka ku kinoonya n'alaba Isima kyogera kale nakizimba nakigaziya era gwe bakoppa oyo kagazimu nnyo bamala kuddayo mu records yakyogerako atya buli kimu yakyogerako. Isima ali wanjawulo naawe jukira kolanga kali kankubuulire oli mwogezi nange ndi mwogezi. Isima kye yasooka okukola ekyanneewuunyisa kwe kukola live buli lunaku kumakya akola essaawa namba ng'atayogera ebigambo byanjawulo kyeyogedde jjo leero takiddamu ekyo kakika kikumala okumanya nti yali mugezi. Ssaawa namba ng'ayogera ssaawa namba buli lunaku ng'alina okukola live buli lunaku. Nendabira abakola zi live nakati tugagikola buli lunaku ne bamuwulira ne babiraba ne babiraba yagitanga ate babiraba ebyo abalala tebabiraba naawe ani agikola ani gwe mutubulire kulage Buchuli kye yayogera ku blog omu eyagenda Buchuli yagamba munne gwe yakolanga naye n'amugamba muganda wange bw'oligenda e Bulaaya olimanya abantu bobadde owangaala nabo. Omusajja bwe yagenda e Bulaaya paba munne mukwano gwe ayoka kube eggaali n'amuyisamu eggaali lwaki tewasiibula kali ne bayati akasajja kawuchuli kaali kalabira wala Chuli musajja wa ddala naawe era yonna gyali kyenyinza okugamba ayi Mukama Katonda ejjana gye erimbi musiraamu akasajja kateeke mu jjana tewali kirala kyo tusobola kusabira Buchuli kumujjukira kugezaako okukola ebyo byataakolanga mu bulamu wabula bye yasuubiza naye ejjana kyekikulu n'okumujjukira ku nsi. Jjo ne muganda nga alina we yagambidde nti Buchuli baali badde artist babawo kye bateekawo nga kya Buchuli era Uganda Bloggers Association bw'eneeba esobodde otula mu nsonga zino ze tuli mu kukola kati balikola ekikopo kya Buchuli ka Ichuli kati yeefaananyirizaako omugenzi Moses Radio kuba Moses alemeddewo emyaka gitambudde abantu kati wetutuukidde olwaleero bali mu kukozesa zi AI nga bakozesa ddoboozi lya Moses Radio kitegeeza yali great nga bali erisaana. Yes kati wetukigatta mu kifaananyi nti ne mu side y'aba-bloggers era Ichuli naye sounds ze zikyakola paka olwaleero ababiri abo olwaleero mu kifaananyi balemeddemu ate nga Buchuli yali wa myaka 2-3 ng'akomyewo okukola okutandika okubloginga yatandika ndi Dubai nakola video ye yasooka ng'ayombesa Broadway n'anyooka nnyo bwe yesimula tugamba n'akasajja kakadde kano kavuddewa wanze muliro mbu kayina mukwano waliwo mukwano gwa Isima gwe baanenya oba obutawagira Bobi Wine kati ne batandika okwogera ba ku famire ye kati Isima yalinga azze ng'okuwuliriza ng'awulira obusungu yakola ye muntu akyasoose okukola vidiyo emu n'amanyikibwa paka ku President 7 eyo vidiyo eki ekakati nsobola ogikuwa nenje kukola eyingira vidiyo egi eyasookera ddala okukola live ku akawunti si ku page ku akawunti ye yamumanyikisa buli omu era ne Bebekulu yagipositinga enkeera video ya Isima point nenga mukambwe mwezi gune tugamba Bobi Wine
basobola omuyisaamu eggaali bwe batyo twali era obuvumu twakujja kuyisiba twali tumanyi nti Bobi Wine agambwako olwo ekitegeeza kye kyamufuula bloga wa NRM okudde Uganda yakomawo bamuyita bloga wa NRM anti era yakulaba President Museveni nga bamugambye nti jangu olaba omukulembeze n'alyoka akomawo kwe kudde Uganda komawo Uganda so singa musajja watu yasigalayo eri yali badde birala singa mulamu kati Isima nze mulaba ng'ogyeko Ibro mundi gwe yasooka okumulaba kati nzira munzo okulaba Isima in fact tuli omu kwabo abalaba Isima mu lubereberye abasangibwawo nga ffe tuli mu kutandika okukola bino ebya YouTube Isima ajanga already bamuyita bloga wa NRM bakoze interview awo ne Ibra kati saidi yange nze ate mumuziza mu byabayimbi muguza okwanalizing abayimbi akikuba ne kifuuka perfect Gambe yali muzibu mbuli kimu. Osegi. Ale kulirwa Sunday yakolanga program nti tova ku yagiyitanga ta tova ku headquarter nga abulirira abakazi temuva mbuliri buli kimu kyoyagala era omusajja kimusabire mbuliri olwale nga program eri mbyalavu nga abakazi bagenda kulinde bakunganira ngoizo gamba nti nno yomukuba kulira yomukuba gatta abagala yogera ku kivebulaya kasajja kagamba mu byonna kyenkyajjukira ekangamba byonna bisobola olema naye teri kisinga kuba kyangu na kizibu nga kufuna visa banange visa ekaluba wajigezaako visa ekaluba nyumiza ukuli wona woli omusajja alwana na visa ekaluba oyagala yansi era nze nsasira omuntu akola ekipapula kuba nembu babazze mwana ekyo kiba kirala nnyo visa ekaluba abamu babiraka kabampaani bwe kyoba omanya mu bulamu ebintu biri bibiri byenayiga ku Isima byayogera ebikaluba obugagga ne visa gweletayo ekirala abikalubya obulamu visa bagiwa feri yanga bwe yayogera gwe bagiwa yali tasobola nakwogera ne bagima Isima alina buli kipapula gwe ne bakutumazimazi travel profile oli yavudde mu kyalo ne bagimuwa from nowhere from Masaka to United States omwana yali atuguza wali mmere kati ali mu America fe bakyatugamba nti soko okole travel profile Isima ye bloga yali ayagalwa abannuupu aba NRM abefudisi bonna era abantu abakubanga abantu mu Kampala wa NRM teri yakona ku Isima yasibanga wali ku muzikiti gwa Haji bazimba muzikiti kubanga yali biyayogeranga nadaba n'opu tebagala biwulira nebiba bituufu lwakuba yayitangawo ko mu kuvuma abaana ba Bobi Wine awo yayitawo kawo era nenga yali ayagalwa kubanga analysis ya Isima ni agirina wano in fact ndoza kiretewo ekya analysis abantu gwe bakola nga twanalizinga biki byolaba ebimisinga mu ba analyst be tuyina azini bwe baba analyzing ensonga links kyezo ze ba misinga nga Isima we yali abasapasingirawo nga ye waayitirawo kunoonyereza kola research okunoonyereza kisobola okubeerawo kisinga obukulu naye osobola ozaalibwa ng'oli mwogezi tusobola okuba nga tukoze research y'omu ku nsonga emu naye presentation eno biki ebimisinga mu presentation z'abalala nga Isima yali akiina anti kati waba annyonnyola ensonga nga y'amakulu nga ya politics ate ateekamu ne ka entertainment abalala kye batakola era abasinga tebakikola ogenda okulaba oli alaba ensonga y'amakulu nga n'okuseka bwaseka Isima yali asesa ng'ate n'okunyizaanyiza yali wa mutawaana nnyo lwakuba nti no yali ayitawo ku katono era buli wamulabanga atuuyanye ng'alina ttawulo wano ng'agenda siiga akawalata kaako ng'omanya nti nalina gwayimukiddemu abayiseewo ate era ne twogera yatubuliriranga mu gurupu y'ababuloga ti bannange ebyo kati twabivuddeko wabula kati tubeere nnyo ku marketing digital marketing nga nyini yatubuulirira ate ogenda okulaba nga ate yennyini ate yavudde ku mulamu ye yennyini tumugamba muganda waffe gwe nyini watugambe tukole wetu tinde wetu kati ngeri video yakola nti okuba bakusimira bafaza bensi zigende ku siri byonna bibeeramu Isima yali wa mutawaana nnyo omusajja tukati nga ogambye abaliwo bensi zigende ku siri Isima kye yali asinga ku basajja abo bingi zirina kuwa bibiri Isima nga bwagamba nti today
ngenda kwogera ku muntu gundi ti Bukenya Media nga kizibu nnyo okuleeta eggulire efu ku Bukenya Media nga kizibu nnyo okulireeta naye babloga b'ennaku zino waliwo ayogera n'ebigambo namala nadda n'agamba mbadde nsaba kunsonyiwa nayogeddemu byesaategedde kitegeeza kyekiri Bukenya kyekiyatandise nakyo okunoonyereza kasajja kaali kanoonyereza nnyo kyekitaliwo I think okunoonyereza kujjabirawo Bukenya naye saidi yange ndowooza ffenna tuli bagezi naye waliwo omuntu asukkuluma nze Isma nali musanzeeko ne muwe ekyokwogerako ng'ebyaddala abadde takina kyakimanyiiko awo wennyini nga bwe nkimusuuliddeko ngera enkolayo Isma n'akirowooza n'applyinga bw'applyinze common sense okitegeera n'akirowooza n'akijjayo ng'ayinza n'okusinga omuntu abadde alina kyakimanyiiko onfuna bulungi so tukize nti ffenna tuli bagezi naye waliwo omuntu Katonda gwawe ekirabo ne kisukkamukko ate kirungi yali yakizuula luvannyuma yakizuulira myaka nga 45 by the way Isma yafaayina emyaka 49 naye abantu bali bamulaba yennyini weba yakola ekirevu ne kiba ekyeru ng'abantu bamuvuma nti obukadde ye n'akyeteekako nti jjajja ndi jjajja w'abaana olw'ekirevu ekyeru buli muntu ng'alowooza nti alina 65 yalina 49 nga kalina fresh mind Isma yakizuula luvannyuma nti nno mwogezi era singa si social media yandifudde n'ekitone kyenga naye takimanyi obulaga abamuliraanye be bagamba akasajja koogera yali ajja kufana ekitone kye kubanga ayogeredde emyaka 3 gyayogeredde gyokka n'afuuka ensonga n'afuuka top mu Uganda ate top atamala gaviikawo nakyo kikulu kubanga yaffe era tukyalemeddwa omujjawo nga woowulira nti wano Uganda waliwo top mu bayimbi kana bwona oyimba otya kadongo kamu bajja kuleetera abasajja aba naye nga kuliko top gambe Kafeero agambe Basudde abo bateekawo abalala abakyaliwo naye no kati ye Isma oyo naye blog oyo mwogezi n'olaba akugamba nti muganda wange waliwo grade kwe nali anti era abasiga ba bloga bafunamuko obuzibu nga Isma yakafa nga baagala badde mu kifo kye bazibikire Isma negosozibikira amazima ku nsobi nibaninze sira ntabe buli omwazze buli omu competition yali yamanyo nga buli muntu ayagala kudominatinga nekibaleetera obuzibu so bakigezezaako mu vidiyo bw'omufuko ekkomawo bagamba yafa kati bakebere masimu gaabo mujjuddemu oyo amazima ga Katonda mugulu gwe bakoppa gwe genda onoonye blog ayina gwe gwoyagala olaba ali mu kafaananyi ka Isma kumanga batya agasajja akoppa ennyambala akoppa enjogera akoppa focus omulaba muyazi oyo nze nabanga mulamu abeera bw'ati so tuyita abantu mujje ku mupiira tujjukire omusajja yugi anvuga speed waliwo omuntu akoppa Isma tudde ennyambala focus n'ebigambo wali gwoba tomumanyi gwoba tomumanyi wa wanu sigwajjayo enjuba okoppa akasajja naye tojja kusobola twala eri nawe yakola bingi ono maanyi naawe kati naye afe tumujjukira eze simujjukira sinsobola mujjukira ngamba ati wali yamukoppa njaga mutuze mu bya sport si wane essaawa tamusobola akasajja kagamba Arsenal nga tegunnagwa omupiira kagamba Arsenal eno twala ekikopo ne bulaza wabyogera ne kuno tugera kitwala naye tujjeko tujje tumanyi kuno tugera kitwala ekikopo kya n'omugenzi kuno tugera kitwala jenani atwesonyiwa kasire gwanga nayogira kwa Aston Villa mutimu nsumbuyi yo nsumbuyi tejja kulemesa otwala wale wotatwala kikopo ne bakakobyawo nga Aston Villa so mu kino tuyiga ki Bukenya kubanga olwaliro bye twogera bisigala on record Bukenya byozoyogera abantu bakyasobola bikomyawo maaso awunewo nabo kyali mulamu nkyalina okukola ennyo okukikolerera kyalina okukola ennyo okukikolerera nti Bukenya ayogera kiri kati kyategeeza tukinoonyeeyo kyalina okukola ennyo ate yanyinza obutakisobola
bango budde bwa blogging nyina butono tulizo okwezula myaka ebiri tuli mu kuyiriba nezuula dati ndi muogezera chovola banzi ndi ku panel naye obudde nyina butono tubeera mu kuyiriba anti kati nze nyina omulimu omulala ndi mutunzi wa motoka nyina obuvunanyizibwa bungi luli nawansanganga mu moroka za mpakanga nsanga muzikirabu sikyabeerayo olw'obuvunanyizibwa nawe nyini jjo twali tulina okukola jjo nete twasobodde olw'obudde n'ebyokukola bingi Juju Extra kikyoyiga eri ba TikTok banno n'aboogerera kubanga gasinga okukola ensonga gasinza okubeera mu makomera banne ba TikTok okimanyize abantu abasinga bamanyidde kubeera mu mbeera za kubeera ku bantu abazize emisango mukenya okimanyi ekyo olinga malembe nga neeyimirira obanga omuntu oyo njagala bamute nga neetonda bannange siriddayo kubeera amabega ga TikTok yenna gwe bali babasibye nga olulimi lwe n'essimu ye lwakozeseza mu bukyamu ku muntu oyo gwalinyiziza nanaaba bwe nti tebansibaamu awo eddakiika babivaamu nokkiriza ne batwalirako 3-7 kalaasi $1,000 twala omukisa guno bategeeza womba temwezzeeko ate mwe tesobola bajjukira munansonyiwa okwogera bwe tutyo era nga nze owammwe ezayinza ogaa gundi tumujjukire naye tetujja bajjukira kubangasimaliwa mupiira olwo omuntu nga yali mu byabakazi nga baba malaya bebali ekunga ndi banako yali kirandi waffe tumujjukire TikTok tulina kweddako obwezi kuba olaba bakusiba ate novaayo era noddamu n'ovuma ne bakusiba novaayo n'okuba ate mwana ne kano kakulu nyamba buyambi kano oba osobola oli katemamu abaana n'abazzukulu bakalabe ba TikTok mulina omuze ogukuba omuntu n'okuba bizinesi teri kisinga kaluba mu bulamu wano na mu Uganda wano nga mutuyimirizawo bizinesi ye katulaba Bukenya BK Motors wekiri BK Motors musajja watu tomanyi gyavudde atandise okubrandinga brandi ye gw'obojja okuba n'okuba Bukenya eggaali n'omala n'ogamba n'emmotoka zatunda biki oba okubye bizinesi omuntu oyo tomanya ddi lwakusasula nze naawe tulowooza kirala nti osobola okuba omuntu nga yajja gamba mukama nyamba omuntu oyo ye nakukwasa Katonda omulala n'agamba kangende ku Fangoni nfuneyo bakife ensaaba omulala n'agamba tugende mba amateeka oyo abakuyambye ow'amateeka akuyamba owa Fangoni abakuyambye n'akusabira abakuyambye ne waliwo oli atateesa akubirawo kalaasi ebyokulabirako tubiina esiga nti tetubiina ani gwe gumu ku mulamwa gwaffe kakati nga tugenda okuwa abantu enteekateeka ezisembayo ez'olunaku olw'Essande njagala nakino tukitunulire kuba nsonga nkulu nnyo babloga abantu babakozesezza ng'oli abeerawo n'agamba Bukenya najja kunjogerera ku nsonga eno bajja kundifendinga oba bajja kumpromotingira kino abantu bano babasasudde ekimala eri abo be mukolera Isima nayogera nga yakafa ningamba ekimu ku kireetedde Isima okufa mu gavumenti yaffe oba ebikono ebiri mu gavumenti ya NRM Isima teyasiimwa ku bintu bye yakolera NRM teyasiimwa n'olaba abantu abavudde mu nuupu nga bafunye ssente bali muvuga mamotoka ye eyatandika vidiyo ye yasooka nga wa NRM talina kyeyafuna Ashibaga kate saazi nali mu kukaaba ni yava mu nuupu ate n'abeerako nekyafuna n'abikozesa bubi ne bamuwente n'azitunda n'agula embwa Isima from day one yali wa NRM n'alaba nga abantu abalala ssente bazitwala ye talina kyafuna asiiba ku TV asiba ku YouTube channel zisuka mu 10 ku Facebook ye akera ku macha dukana kuogera nga yogerera nsonga emu NRM ninga twali wadde akasimu akamukubibwa okumusiima Isima kambwala muko nzijja bulusa jamu video nanga Isima fe twali tumulirani yalinga kwe ebiseere bimunga nirandiro lya mubanje nga talina ssente nayenga bw'atambula bw'ati teri atamumanyi okitegeera bulungi ekyaleeta Isima okukambula eba video ezamukambula zezamusa nti alabira ddala nga naye ali mu mbeera yeeyo yakola video ku minisita yafa ku mukozi eyakuba minisita kati ekifaananyi naye mwali n'agamba ati tukolera abantu naye temutusiima nine naba nga akyeteekako Isima si yandibadde atambulira mu drone
Isima si yandibadde abange esaazo ni yafaali mu muzigo yali yakafala ndiro linagama mujje muno n'ebintu timu kulabisa tata ne tumulaba atega agenze kujja polisi ne gamalinda ko ya tulinga abatamenti yegweta atawe kali saazo nashibaga kato ali yava mu Kampala alinge yawunge yagweddalu yatandika kulima nyanya ku kalina muntu eyafuna state eyali wamanyi mu nuupu navaayo nadda mu NRA kati alima nyanya ku kalina mu butaasa n'atata ne recordinga n'okwerecordinga nga yalaba kyakola kirungi nnyo kyamakulu ngalabanga project ninga enyanya tezijjana mu kataasa nga ennyanya ezirimiddwa tezisobola kwengera n'ojjako na nyanya 10 kubaako 2-3 so mwekyo Isima teyasiimibwa kibiina kya NRM era byekimu ku byamuviirako okufa kubanga yafa simutawakkamu mu ntandiko yasuubizibwa $3 ekyo kimbadde ku mutwe na situna kakati teyaweebwa wadde 10 teyaweebwa wadde 10 oba waliwo abaazifuna ne baziriira mu kuba yakyogeranga ezali simutasobola zibba just appointment bazikyusanga tezatuukanga ne biyitaawo kati ate ng'alaba waliwo abafuna nogenda okulaba bano abanuupu abambala gomesi ne bagenda ebesiba obukaaya golozaaja ekyo kijjeemu nga taayogera ate n'ekirala mu gavumenti ya Museveni mulimu abantu bangi nnyo abalya ssente nga tebalina abalya ssente nga nga tebalina kyebagattako ku gavumenti ekyo kisoboka nga tolimulabako ku TV nti ayogera naye nga tebe bazirina nze tomanyi nti nno byembadde nkolera gavumenti mu kukwogera nawe nkumanyi nga bloga we n'aleema nali nfunyeyo wadde 10 onansonyiwa n'okukuba amalusu nadde 10 olw'e Uganda sinawe nali ndufuna nagenda ne ku secretariat nentekayo proposal yange ndowooza wenavaawo n'agamba laba embwa eno honorable Todong ndowooza nabivungavunga n'agamba agende naye ng'ekintu okyakibakubira nekakadi kyakikuba natekayo page yange enamba tewakiraba Isima kwe yakoleranga live nga wena bina kulumirirwa kibiina nga mukyagala oba nga mukola bizinensi nga tukyagala si bizinensi nga tukyagala nogamba bajjeewo account pages z'aba NRM zonna neŋŋamba bakuba page yawe ez'enjawulo connection yange bwe yava nani n'Isima nimuconnectinga neŋŋamba Kirebaso ni kinoonya Isima omuwe account yakolere mu page yange n'Isima n'asanyuka nnyo n'atandikira bwe twatandikira omukwano nga ndabira ddala musajja mugezi nnyo ng'alina byasobola okuggusa ebiyamba NRM nze ng'oluusi sobola byogera ng'ate propaganda mungi nnyo akolebwa abanuupu nga Isima alina omusaanyaawo nemuwa page nenga oba naye bagitwala kwegamba mmwe abaggulawo propaganda side eno y'opposition nga nammwe aba NRM muwanda nkola ya propaganda social media olaba ng'ebyo byogambye ebyagomesa ebyo kati ebyagomesa olimba teri wanuupu ayambala gomesi kiro ibesije byatuleka mu ggwanga muno teyayambalako ku gomesi nebalowooza aja ati agenza talina kabina aja ati wuuyo ali mu kufuluma ggwanga talina kabina kumbe besije agenza yejiwamma olaba mu Kenya ow'ekibiina aboogeredde emyaka kati gigenda obanga mu 5-6 ng'alina ekibiina mwayimiridde nze owa neutral ground ali mu bbanga awo kasigale mu neutral siina ze sayidi gyejogerera fe batuvuma buli wava okusanga baba balowooza mwe muli assente za gavumenti oli agenda okulaba ng'oli mu taxi agenda okulaba otambulira mu oli wa bulijjo kati nze nzijeewo amaanyi agoogera ku maanyi g'abantu nzijewo amaanyi agoogera kifunamu n'abali ate n'abali ku maanyi g'abantu nabo bali Kenya teri abayamba baddukira Kenya bali eyo baagala genda Canada biganye yekubisiza ekifaananyi oyo yavuba bebekule yekubisiza ekifaananyi ne Bobi Wine nga zokola baseeginya nalaba ng'ebyensi bino nabimaze abikuŋŋaanyiza abimaze naye kati omuntu agoyingewa ali ku maanyi g'abantu bifeeko kola ebyo tukitwala kati tuli mu entertainment kati muzze gye tuli okay kati awo we tuli aho ife katwekumire we tuli nze wengira nengira nti nemmala nenzira wengwa wakati wano wekikwatira we tugenda sindabye mbwatedde no nze wenkikuba n'oweenaalemu ng'olunaku luyitawo nga nkikubire no maanyi g'abantu ng'olunaku luyitawo nange kyendabanga kyekituufu nga nange njogerayo sajja eyali omweru eyali omweru uyo abogedde emyaka tasiimiddwa olwoze yugi current star
ongamba otya nasimwa kambere ku nyuto aliyagala aliyita yuji ogirobera mulavu yo ne chikazi change ekyo zegera tewakira bakala chitira kala omukazi yali akkiriza olwo nga tamanyi nti nono yenkana bwati kubanga bayogera ng'omukazi ali bweru kati gabogerera ku ki ku simu kati omukulu agenda ategeera nti omukazi akomawo afuna ekimuli ate obulalu bwona ekimuli fo kyogulabira ebebbeeyi yalondera bino bimuli ekimuli tekyali kibi ali bire kirina kyo kyeyatwala kati atuuka wali kati oli omuwala yalabanga atoona omwana naye senga wankola bubi yalina byankukutu okwagala musajja wange mu nkukutu omanyi ndi mu nkukutu omukazi oyo akwagala naye mu lujjudde takwagala ono yali yerabisa mukazi akoma eno gwe okoma wano ogenda muwahaaga olinga atamukoma mu kiwatu tebikwatagana thea parallel the line which will never meet wali okoze ensobi y'amaanyi ekisooka wali oyinza n'okwetta mu mbeera yeegyo era wali musajja nnyo okwetta mu mbeera muvumi ekimala mbeere bulungi mu mbeera eyo wali oyinza n'okwetta kuba kati ono sebusaawe akalulwe byonna byakola akatogo mu mubiri ngeri gyali mu mpiti ntalina space emala mu mubiri omutima guli kumpi n'akalule sebusa ebyenda kati yali asobola okujjabo obulwadde obumutta obusungu butuuka mangu ku bwongo kati wammanze yujja omukisa gw'enkuwa gwe kulaga abantu nga Bukenya nti gwe wakola Bukenya kyatasobola kukola nze neepimira osobola okuwalampa omukazi nze neepimira era mmanyirawo nti ajja kunswaza Bukenya okimanyi oyo omukazi muwanvu ate mulungi ate mweru buli kibyo ekyo kati ate tolina kufuna ng'oyo okimanya njagala olina kufuna sayizi zo ayinza omuka kwagalira eno mu bbali ng'oluusi aboma yategeera nti omalako nga talina kyayinza kukwagalako kiri awo ayinza ogamba akasajja kowe kankwatako butya nti UG w'amaanyi mu sayizi ye wansi awo talinga ono wa 10 yakulabye ebintu bibeere mazima wallahi birayi tallahi tulina group ya Uganda TikTokers Football Club naye wali ndi admin bagambye oli eyayita omusajja agisule wale futike tugenda kukuba eddiba tujjukire Ichuli ate era n'ekiroto kye tukituukirize zolo mbuli amaggo jjukiro kya Ichuli banendo kankubulire Ichuli ye musajja yali omugeze ennyo nga kikutwalira ebbanga okutegeera nti ebintu buli kye yali akola kyali on recording akimanyi nga akiinako obuyino yali munoonyereza nnyo ebiseera ebisinga okwogera ku kintu olina okubanga okoze research amala tujjako ku abantu bajja n'ayogera bwogezi nti akiwulidde ono ne bakimubuulira n'akyogera naye Ichuli byonna nsuubira bye yayogera ebisinga tubirabako okitegedde bakomyawo ne bu video okutegeeza kiri kye yali agezaako okwogera nti ng'osobola kitegeera kati ate nga taliiwo oba oliawo singa kati yali baddewo ate bye yali badde agasseeko byali badde binene nnyo so Ichuli nze mujjukira ng'omuntu eyali omugezi ennyo eyali ayogera ebintu ng'abijja ku reality okitegedde nga mu butuufu bwakyo nga bwakikuleetera nakikugamba naawe n'okitwalako obudde n'okifumiitiriza so tulina omujjukira era buli alina kyayina oba oliawo tutuukirize ekyo kyeyali agambye kyeyali asuubira mu ye nga ye kuba yali musajja ng'olaba ng'ayogera ennyo naye ate yalina eddiini ye ng'agyagala nnyo yayagala nnyo obusiraamu era nze twabanga naye ebiseera ebisinga mu nkiiko z'obusiraamu oluseeyo nga tuba tuyitanga ku Africana mu kisibo wawa naye ngeri omulaba ajjumbira najja okitegedde so abantu balowooza ffe tukola bino ebintu tetubaako na Katonda naye olwasi tuyira n'eddiini yaffe era nga tugyagala nga tugimanyi so tugende tuwagire amagwe tolabawo omusika kuba bikola ayinza obutakola ddala kiri naye ng'olaba artist atuwa essuubi ani musika mu baana abatemaatema ebigambo awo nga bo beyita ba analysts abatemaatema ebigambo naye kati abantu abasinga bonna baakyuka abantu bonna omuyaga gwina gye gubatwala ensi bagoba bagenda n'ambeera bakola kikati kati saawa eno banoonyamu bakwita kunoonyaamu bwe nnumba ono bwe mukuba bwenti nenkola bwenti nja kutrendinga oba nja kuyitirawo waneeno nange ensi entegeere kunoonyaamu bakwita kunoonyaamu kunoonya linnya kunoonya ssente n'akasente noga nti ani anaakyogera oyo ne bamutegeera ne bamulaba katugende ewoono awo wetuli kati ate gwenze ku kyenkwagalako ebbanga lyenkulabidde ensonga yoogi naawe oli musajja munoonyereza tokuba sayidi emu ga nti bakimpadde kankikube sayidi eno so abantu tubeera bantu bangi beera eggwanga ddamba liri wano ku social media nsi nnamba eri ku social media abagikozesa obulungi bagifunamu era n'abagikozesa obubi ate erina engeri gye basasulamu okitegedde so bw'oyono n'omuntu leero ng'ate si bituufu by'omwogeddeko era kidda ne kimala ne kikulya ensi emala netegeera ekituufu so
mbebaza buli omwaka akola omulimu gwe oba oli blogger oba oli tiktoker oba oli comedian oba oli muyimbi kole ekyo mu butuufu bwakyo so lemate kuvoola balala kubeera ng'olina boolumya olina booyisaawo so ffenna twebalancing buli omu abeere nga alikiriya so nkwebaza enkola ennundi gy'olina musajja gwe nange nkwebaza okulabika obulungi zolo nedda kunoonya buli oyagala okubeera kyoyagala okubeera olina okyegomba bw'okyegomba mala n'ekibeera ate ng'okyagala okitegedde omuntu kyena kyayagala okubeera alina okuba nga akirina mu mutima olina kyegomba n'omala n'okikolerera nekibeera kikulu nnyo ekyo kati ye mwami ono Sulam Motors omusajja oyo nze lwaki abantu bemba gye mpitira mbagamba yali badde president Sulam Motors kubanga ebisooka muzadde amanye embeera z'abantu si ye muntu anyiiga however much anyiiga ng'omuntu naye si anyiigira obudde obungi okitegedde ate ayagaliza nnyo ate awerukaminga ate ne bw'obaani ffenna ntwana ku Sulam Motors weetuli naye buli omu amumanyi kyasobola okukola kyasobola okuzzaako n'obusobozi bwe buli so kyova olaba mu campaign eno oyira olaba ebintu byonna ebisinga nze bwe nali ngezaako okuba nga tukwatagana ennyo okubeera muntu wange kozi muganda wange naye ate tukwatagana nnyo lwa nsonga nti akubuulira ebituufu kino bw'obanga obuula nagamba ekyo kifu bw'obanga oli ku kino ekituufu nagamba ekyo genda mu maaso ate n'akusapootinga n'akuweredde ye musajja akwata ssente z'otasuubira muntu kujja zikuwa n'azikuwa buwinaga agenda okola ekyo oyagala okukola okimale ekizibu genda omale ekizibu ne bw'obanga olina kikyo oba labanza abantu bonna mbagamba alina omukisa yenna ng'oyagala omutuukako nze sizibira muntu kkubo era abasinga bagula Sulam Motors imutuukako ntya jangu aba oyo alinamu obuzibu bwe buti naye genda omubuuzeeko obubuuza tomubuuzaako n'ogenderawo bwereere ate ne bw'oba obadde omuyitako buyisi naye baba muli muti abazesebo buli yitako wali eri bakuwa entambula okitegedde ye Sulam Motors so nze muyita nali badde nsubira nti bwe mbanga omumbuuza amukongerako ng'omukulembeze omutuufu yalifuze ku ggwanga lino okitegedde Sulam Motors asangibwa tusangibwa Makindye ku kalenda bw'oyita kalenda eyo junction ya Salama Road oyitamu katono nnyo nga adda ku kikutwe Busaabala ekituliraanye waliwo ekizimbe ekipya then amafuta aga Africa Oil opposite wetuli era okyama bukyami ojja kubanga bondi yaffe ogiraba kifo kirungi nnyo tetupangisa kyekirungi tetuvaawo myaka gyonna ate era tulina n'ekipya kye tugenda obasaba okululira wali eri ku bannamasakaawo webamanyika ku bannamasakaawo opposite bagita batya Shell KFC awo wali KFC then oyingirako munda katini yawo nawo tugenda kusosotola ki banaye tubayita mujje abatuwagidde tubaagala nnyo mwebale kutuwagira tubeeyongera bayita nti fone motoka tuzitunda mu ngeri yonna esoboka sente z'oyinako mu kibanja mpola batatumukola buli kimu ne woba oyinamu akasente konna kasita ogamba nti ojja kukwatagana naffe mu bulungi tukuwa emmotoka n'ogenda n'okola emirimu gyo ne weeyagala so tukugamba jangu ovuge naffe mu ngeri yonna esoboka Sulam Motors talemesa tayina mbeera yonna ye musajja akolaganika naye so tweyunire jangu ojja kubeera nga otufuna bulungi nnyo tubakunga mujje ku Sande ennaku z'omwezi 5 saawa musanvu zennyini mujje mukaaga kubanga ennaku z'omwezi omuntu ayinza olaba vidiyo mu gw'omwenda ennaku z'omwezi 5 ku Sande ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano yafa ennaku z'omwezi mukaaga lujja kuba lwa Mande ne twakisiseemuko Sande weekend engeri abantu gye baba bawummuddemu n'abo bonna bekikutteko ng'oddala osobola oyagala tuyambako enamba yange esimu eri 0779 21 WhatsApp kweri tukyetaaga obuyambi nze Bukenya nkwebaza nti bangi abayinza okubeerawo naye ne batasobola kubeezaawo kifaananyi kino kati ffe abamanyi obuzito bwa Isima just okuye ekigambo nti Isima erinnya lye lyogerwako tudde ffe kiba kitumala bumazi t-shirts ezigenda okusambibwa ku olwo zonna zigenda kubanga zikoleddwa omwami gwe bayita Tete Business Solution yagenda okukola t-shirt yatuwadde t-shirt zonna abazanyi bonna bagenda kubeera ne t-shirt nga mpya nga ziriko ekifaananyi kya Isima omukulu Amisi Kigundu atuwadde $5,000,000 bambi yeebale omugagga Hamu thank you so much era tumwebaza okubanga ffe nga babloga atukwatirako nnyo buli we tutuukayo nga tulina ensonga tatugoba tatwetamwa teriyo bloga mu Uganda pozi ng'oyo tayagala atatuukangako mu ofisi ya Hajji Amisi atuuka akwaniriza Hamu teyatuuka lubiriza nadde akatiti bwe kati
yagambye bugani mugende bazibawo tulina Sula Motors yatutaddemu ssente naye omwana Sula Motors yagiwa naye wano mujje mutandika okwawulawo ku Sula ne Motors mujje mutandika okwawulawo omuntu ajja giyita Sulamu Tours okitegeera so Sula Motors kwali on board eyo logo esobola okubeera mu mbeera yonna naye ekyukemu awo tulina Fetiyawu yaliwa eyo tiimu eyo association yaba tiktokers Fetiyawu bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu management mu kutegeka ekintu kino era tulina omwana gwe bayita UG Extra muyise mwana olwokuba nti mumpi yinza muyita ssebo tulina 5Ds phones bagenda okugula ebyokunywa byonna 5Ds abo bamasimu bagambye ebyokunywa fa babiina tulina ono Success Estates and Events yataddemu ssente yakola byamataka ali mu mataka Success Estates and Events naye twafunye dde obuyambi bwe tulina omukyala Emily Smith UK Emily yatukoze atya oyo naye yatukozeeko tulina n'omukyala omulala so abantu batuyambi naye nyina omwogerako ono mukyala omulala ono naye yasindisa obuyambi $50,000 wow kirungi nnyo ekyo so abantu abamu bagamba waliwo gwendaba wano Henry Sports Center Kabalagala yaliwa anti yegundi eyo kino kyekisaawe Henry Sports Center Kabalagala naye webale kutukyaza nokuba tugenda kukusasula naye tukwebaza sobola okugamba wange tebajjukirirawo bagenzi kituufu jejo kiringa wenebaza Land Road okukkiriza omufu ku nnyumba ze si kya buli omu omukyala bamuyita Leila Twaha ali mu nsi ki USA Leila Twaha yasindise $50,000 tukwebaza maama webale nnyabo omukyala Leila Twaha yawulidde omulanga gwaffe kwegamba sade ebintu ebisinga biyinza okuba nga biri covered naye ebintu byetubulako ze sente zigenda okuweebwa abawanguzi ne sente zigenda ku muzikiti kati zine $50,000 Leila Twaha already twagitadde dda ku side y'omuzikiti ezahamu nezikola ku side ya ku byonna bino press conference bisaawe ebikopo biki ezo creating banners byakunywa biki kitegeeza kati ezinoonyezebwa zonna zigenda kati ku side ya family na muzikiti katusabe Katonda akkirize buli kimu kyangu era ezijja ze tujja okugabanya ndowooza breakdown simbi okuleka nga just toyagala kumukira ate n'emiramwa gyaffe amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.